bino omwami omuntu nga Katana oba agamba ku mukulembeze w'eggwanga. Bw'aba agamba statehouse aba ategeeza ki? Statehouse ya Museveni? Tebatubuulira bintu bikyamu naffe ne wama abisale. That is a state house. It is a house that belongs to the state. Esente zonna si za Museveni za kulya. Zino esomesa bano abaana every 3 months, si kyekyo quarter, every 3 months skilling ene ya mu Kampala. Abaana emmere gye balya, emisaala gy'abasomesa, the rents of these centers and everything, and instructional materials. Ebyo byonna ssente ezo ziva mu state house. Ezo za president za kulya? Mbabuuza, za Museveni za kulya? Abantu be bamuyikira mugende mu state house. Abantu 4, 6 nga bali mu state house. N'agamba ayina bachefu 14. State house is a 5-star. Erisa abantu efumbira abantu ne balya. Ate President Museveni y'omuntu wenga talidde. Fuluma ogende. Alisa abo bonna wona waraga bamugoberera, bamusaba, abasomesa, abaliisa, abatwala mu malwaliro, ebyo byonna donations ziva mu state house. So bwe bagamba nti budget ya state house bwetyo omuntu n'avaayo n'omutwe ogulina omunafu. N'agamba nti ezo za Museveni za kulya. Sinsiaro ogwo omutwe tulina. Ate tebababala nti you are daft. Temuli basiru. Muyina ebirowoozo. Nze ogwo omutwe guba nga gwetaagamu councillors baffe. Era ndowooza Lumansi nja kunoonya oyo gwe ne Irene. Tumutuuzeko oyinza kusanga nti omutwe gwo gulinamu ka value addition ke yeetaaga. So state house ya Museveni. This is a house of the nation. What he uses is for. Now, if I'm talking about that, and I have not added the industrial hubs, where also we give the children the food and buy instructional materials, and all that it is state house giving them. Why does someone who is very understanding coming out and say they are using all this money for eating? Museveni gwe manyiko katono ke manyiko atera kulya kijanja akatogo ke kijanjalo ne muwogo n'akalo. Ate siraba bwalya ensi eyo yonna abaana be bafumbirwa. So tuveemu ekintu ky'obusirusiru abantu ne batuyingirizamu ebintu nga balowooza nti tuli basiru tetusobola kutegeera. Okay, size kuyomba naye muri buli bulungi ffenna mutwambaze. Mwagezeko mbawarabu oba Nigeria buli omu ayambala olugoye lwefaanana lwa munne. N'olwobeera minisita, n'olwobeera MP, n'olwobeera akola wani, n'olwobeera akola atya, buli omu ayambala kitenje ki Nigeria ekifaanana ekyaki n'ekya munne. Abawarabu buli omu ayambala kanzu zonna za white, oba pota oba ki oba engineer, buli omu ayambala ekifaanana kya munne. Kyova olaba nga tugomesi zaggwako, ebitenje byaggwako olw'okuba ow'emivumba, buli omu aleeta dizayini ye. Naye bwe tunaaba nga tugaddewo emivumba tugamba mwonna mukole, ojja kulaba nga mu Uganda ffenna buli omu ayambala ekifaananyi kya munne. Ate tewali difference. Kati awo kijja kutuyamba obutafulumyanga ssente. Tuleme okufulumya ssente ekisatuyamba. Singa abaana banakubuulira oba abakyala bakubuulira ssente ze bafulumya mu nviiri kumpi buli nnaku. N'okutambula ogenda saluuni weeri. Kati bw'obanga wa saluuni ali kumpi wali wasolera mu kikomera kyo takukolera kwawaka. Weetaaga okutambula ogenda mu saluuni okuwuliriza ne by'otandiwulidde byonna. Anseri nedda. President Museveni akutte ku mulamu gw'omuntu wa bulijjo mu ngeri ez'enjawulo. Universal primary education ekiteeka wali naye atasobodde okugendayo jangu wano ku skili nga totandikire ku zero. Takunoonyezaako nti olina requirements, simanyi wasoma senior za 6, simanyi wayita English ne mathematics. Basooka babuuza wano oluzungu. Mwayogera Luganda lwamwe ne muyingirawo.
musindike ku sikiringi. Museveni tayagala bavubuka, musindike ku ki? Bw'anaatuuka wano ajja kuddayo n'ekifaananyi ekirala nga ffenna kye tufunye. Bwe twasomera waliwo akayimba ke twayimbanga, twajja tuli mbuzi kati tugunjuse. Museveni weebale okutugunjula. Bw'olaba omwana eyajja wano, oli omwana awadde obujulizi akugambye nti yajja lwa mmere, yajja kulya mmere, n'asangawo nga there is more than food. Now asobola okugenda n'ayimirizaawo obulamu bwe n'obw'abalala.